agava emitala w'amayanja mu bannayuganda abawangalira eyo ku mawanga Bungereza, America, Canada, Belgium, Australia, German, Italy, Bufalansa n'amawanga g'abazungu amalala nga bano bagendayo olw'embeera embi eri mu ggwanga lya Uganda era nga bagendayo olw'ebyobufuzi General Museveni byakutemu eggwanga lyaffe Uganda kati nno bubakeeredde bannaffe bano bandifiirwa empapula kubanga ennamusa yatuuse dda ku nyoge sokolabe akatambi kano ate nzije tubitebye. Zino ez'abazungu abasinga obungi 95% bobala abantu 100 nobala abantu 10 nti akazindo kamu bubiri busatu bando y'abantu 10 obalamu abantu abo 5 abajja nga bazze ku byalaali nga ddala musiyazi n'ekyalo kimuyigganya nga ddala musiyazi abantu bamukoowa obalamu abantu 5 nga ddala munnabyabufuzi avudde Uganda nga ddala bamuyigganya ndi kuba naffe abali mu diaspora kyekiseera tuve mu muzannyo bwe tuba nga tulina ekizibu nga bakiyita mwami Museveni ffenna tukwatire wamu olutuuka abantu nga bajja nga bayiiye okuva mu nsi zaabwe abantu nno ekibajja mu nsi zaabwe kati ni particular kanjogere Uganda kuba ndi Canada amawanga gonna weegali osanga Abanigeria, Abakongo, Abannayuganda, Abannakenya, Sierra Leone, Ethiopia, ensi zonna mwebali wano, Thailand, China, bonna mwebali wano. Naye ogenda okulaba nga community yaffe esinga obunene okuva e Uganda nagambye kati I'm going to talk about Uganda because I'm a Ugandan. Ebigambo bino kansoke mbyogere mu Luganda ne video eddako bwe mutarespondinga ngenda kubyogera mu Luzungu. I'm going to do this video in English. Bwe mutagala bawulire ebigambo babiwulire. Amazima galina kuba mazima. Truth must be truth. Ekisooka tukkirize nti ensi yaffe Uganda okuva 1962 efugibwa bubi okuva twafuna independence. We've never got independence. That is the truth. We've never been independent. Ekyokubiri tuze tufuna abafuzi abatuyisa obubi nga abantu okuvira ddala katugambe ku Obote 2 oba n'Amini. Oba Amini ogamba kaliko kubanga ye yalaga nti ayagala ensi ye byakola bwebiri oba bikyaliwo oba ebirala Museveni abitunze. Obote bwe yali afuga Uganda he affected one region. Ate yalina ensonga region yemu oba Buganda gye yasinga okukosa. Abasoga tebamuyinaako ttabu, Abanyankole tebamuyinaako ttabu, Abalugwa tebamuyinaako ttabu, Abagisu tebamuyinaako ttabu. Naye Buganda yagireka gishatalinze agyonoonye awaŋŋaŋŋusiza kabaka wa Buganda nga n'okumuwa obutwa bamuwadde obutwa ng'afudde. Amini bwe yajja n'akomyawo enjole ya kabaka Muteesa owokubiri. N'akomyawo n'omulangira Ronald Mwenda Mutebi ebiseera ebyo kati kabaka wa Buganda. Amini ne yerangirako okubeera dictator. N'akola bye yakola naye nga yabikola nga ayagaliza eggwanga lye. Ebiseera ebyo abantu tebakitegeera. Naye abatayagala Amini bamukozesanga ensobi asobole okuva mu buyinza. Ne bamugamba oli akuwalana, oli akuyekera, nga Amini ebyo tayagala kubiwulira. Nga bwawulira ekigambo ekyo nti oli ayagala kuyekera, oli ayagala ntebeyo, nga omutwe tosigaza. So that was the biggest mistake of Amin. Yatirimbula abantu be yateeberezanga nti baali anti-Amin government. Nzirako saidi eri ne nsaidinga na Amini.
ne bwaba gwe ne baga nti waliwo ekisajja ekikola bwe kiti ekyagala okukumalawo kati gwe bw'ofuna opportunity omukisa okyesooka n'oga ekisajja kino kansooke nkimalirize. So that's how Amin acted. But he's one of the best presidents in Uganda we've ever had. Idi Amin Dada. Mutesa naye yakola ekyafaayo first president of Uganda. Omusala gwe naga gujja genange Karamojja. Gukulakulanye Karamojja, abakaramojja bave mbwavu. Abasigadde buuji mandazi kasasiro gasiya. Abasigale toyina kalungi koyinza bawulirako nti bakoze kino Uganda badde n'abakulembeze mwenda. Nesofaba ababiri. Amin ne Kabaka Mutesa. I think they've been the best presidents of Uganda. Amin yafuga emyaka 8. Ne in 8 years, Amin byakola bikyaliwo bikyaliwo ne bana abazze besaga kuogera manya gaabwe kwe bakyazimbira. Obubaka buno bw'abasiyazi. N'abagala okujja Bulaya eno nga beefudde abasiyazi. N'abafunira empapula mu manya g'obusiyazi. A big question to you guys. Dala. Singa abazungu bano bakolayo technology oba obuuma. Ne obuuma webuli. Ne basoose ku obuuma obwe nnyumayo. Basobola okukaka ekyuma kiyinza okukakasa nti ddala oli musiyazi. Singa akakwakuliza akamu ke babateerawo ne baga nti omuntu okuwa empapula tugenda kusindika omusajja akusiyage oba tugenda kuwa oli omusiyage. Musobola obbikola mmwe abafunira obujulizi mu mpapula. Dala singa ngafa abalokole bwe tugamba nti Yesu akomawo era abagenda mu ggulu tebalina kuba balimba. Dala gwe omulokole kati kanjogere ku mulokole kubanga abalokole ffe twefuula abatuukirivu ennyo ab'ekitalo abalina imaani eri waggulu ennyo okusinga ey'abalala abalina omwoyo mutukuvu ffe tu owninga omwoyo mutukuvu ffe tu owninga Yesu ffe tu owninga Katonda bali Bamisiri basitaani baana bakubula byonna tubibatuuma abatali balokole ngamba bakatuli kya Protestant abasiraamu n'eddiini endala. Dala gw'omulokole eyafunira empapula ku bisiyaga n'ogamba ndi musiyazi nojja ku immigration n'obalimba n'okola storent ndi musiyazi. Dala Yesu bw'akomawo oyingira eggulu. Leero lwa Sande nabagambye ebigambo bino babiyita maama nnyabo kufa na kuwona okuzaalibwa kumu okufa kumu. Muli wano in the name of bisiyaga. 95% abali mu nsi zino Canada, USA, Australia, Bungereza muri mu nsi ezo in the name of bisiyaga. Naye my biggest question, another biggest question, is ebisiyaga a problem to Uganda? Awengenda okubesinga video yange ya lwero. Dala mukakasa abazungu bano mu nsi zino nti ebisiyaga kye kizibu kya Uganda. Oba waliwo ekizibu ekirala. Njaga tubeere ba mazima. Lwaki njogera ebigambo bino? Tutegeka okwekalakaasa ng'okugenda okubeerawo Ottawa mune mudde ne mutula mu biyumba byammwe ebyo by'abannabyabufuzi ebyo by'abali abannuupu. Are you stupid? Gwe mwennyini wava Uganda n'ogamba Museveni ataddewo etteeka palamenti eyisize etteeka erikugaana okukulya ennyuma erikugaana okukusiyaga. Bobi Wine yafuga oba Besigye oba Museveni yafuga. Lwaki teweegatta ku bannabyabufuzi nawe nojja ne fulaga ey'ebisiyaga oba n'ebitishati bye eby'ebisiyaga n'oyamba anoga mbutuufu Museveni agende nange ndi mabega w'abannabyabufuzi oba abannuupu whichever group it is. Mujja ne mutuuka mu comfort zone ne mugoba ebipapula byammwe ndi musiyazi. Shift zimpuuba nino genda okukola biki ne tubayita mujje twekalakaasi tu exposing Museveni
kumbe yabasindikamu abantu baba recruitinga babagamba nti gamba ebisiyaga bye bitunda babeereyo ne beekuba enjiri nga mutuufu bave Uganda nga ekibayiganya ekimu ku kibayiganya bya bufuzi nga tebalina mirembe. Ffe tubalabye bangi nnyo n'abanuupu bwe batuuka wano olw'okuba teyafunayo bifaananyi Kampala, teyafunayo bifaananyi ng'ali mu kwekalakaasa, najjawo n'agaa naye kankozesa ekisiyaga. Naye nga mu butuufu bwe bakuteeka akuuma ennyuma eyo, ddala kasobola okukakasa nti baakusiyaga. Singa bakwasa Bayibuli oba Qur'ani oba Musiraamu ne bagalayira oba wadde musiyazi osobola okikola. Eno video bagiyita okuzaalibwa kumu okufa kumu. Why don't you identify and embark on the problem of Uganda tukisolvinge kiveewo? Museveni akulemesa okulya ebisiyaga byo agende. Naye mbwebyo byabali banna byabufuzi nze ndi musiyazi nze story yange ya bisiyaga. Who is ruling Uganda now? Ani yakulemesa okulya ebisiyaga byo boy? Ani yasaininga kuteeka ly'ebisiyaga? Oyaga tuga nti Museveni mulungi. Lwaki bwe tubayita mujje twekalakase mutuule eri mu bishelter mutuule eri mu comfort zone ne mugamba abo bakyuma bagende? Video eno nno gye nkugamba ebigambo bino mbiwulirize ngenda kubikola mu luzungu singa basiyazi mmwe abasiyazi ab'empapula n'abatuufu ab'ebyaddala temutwegattako mu lutabaalo luno olw'okugoba Museveni. Ebintu bino tubiggyemu kati omuzannyo. Ebisiyaga is not the biggest problem in Uganda. Let me tell you ebintu bino wammanga. Tulina ba pastor bawagirayo n'alemu nnyo basiyazi. Lwaki Museveni tasoka kusiba abo? Ebigambo nno bino byenjogera ngenda kubiteeka mu luzungu. Ngenda kubiteeka mu luzungu ate nga ge mazima. Ate zino YouTube zajja tewakyali kyolimba muntu ku nsi wano. Gwe bonna agamba nti that man is lying, we don't have homosexual pastors, we don't have twalina Bishop Ssenyonjo mumujjukira Church of Uganda Namirembe Cathedral. He was an advocate. Sorry, kambyogere mu Luganda. Yali muwolereza wa bisiyaga. Ekyo wali omuna Uganda akiwakanya. Tuyina Father Musala in the Catholic sector. Teri atamumanyi nti musiyazi ali mukomera. Bishop Ssenyonjo ali mukomera. Bapasita bebagamba nti basiyazi si bakwano ba Museveni. Ebigambo byange mubiwulire bulungi. Bapasita bebagamba nti basiyazi Chuma kya Yesu Buganda ntege sinze mbalumiriza ne waliwo abaana ababalumiriza. Video muzirina nange emisango egyo nalingi baddemuko. Pastor Kayanja nti musiyazi. Pastor Isaac Kiwewesi nti musiyazi. Pastor Isaac Kitaka nti musiyazi. Bali mukomera. Bani memufulinga bantu mmwe. Nemujjano ne mulimba abazungu nti babayiganya. Those are prominent figure. Why are they? Lwaki tebali mukomera? Munsanyo okuyingiza mu oluzungu. Ebigambo bino katusoke tubyegayemu mu nyumba. Tetwaga kusoka bebweru kubiwulira. Kuba binza okuleetera abamu obuzibu. Omaye muzungu yezira whistleblower n'agamba mutufu ono gundi alina point. Tumyumyulemu obuma tubuleete tubakebere ennyuma eyo. Oba ayagala empapula zaffe Canada, USA, Australia, UK. Katumuwe musiyazi asooka musobbeeko omuti akitegeere ddala tumuwe empapula nga tukakasiza nti ddala musiyazi. Ne abaana batuuka wano ne bafuna n'embuto, abaana batuuka wano ne bafuna ba boyfriend, ne bafuna ba girlfriend, naye nga wali mu mpapula baalaze nti basiyazi.
kai tujja kikiriza eriyo ba heterosexual simanyi ba bisexual ngabe baina be babiyita ngaayite maso ne mabega naye ekibuuzo kya ekibuuza ddala ebisiyaga namwe nabye mwetuumyemu ne musiyazi politics eyo nani mutemu naye ffe tuli basiyazi akakodyo twakaguddemu kati nze kankubuulire nze Buganda ntege ekyuma kya Yesu. I get information, first hand information. Siri muntu wa bintu bino bya social media kujja buli kenfunye nkogere nsooka kanoonyerezaako. NRM yali kurutinga abaana ne baleeta ne baga mugende mwefuula abasiyazi. To nullify okumalamu amaanyi ababeesinga stories abwe ku byobufuzi. Amaanyi ago ge batadde ku byobufuzi gakendere agasinga obungi 80% gadde ku bisiyaga. NRM did that job. Movement yakikola era abaana boolaba abasinga abeeteka ku bisiyaga. Bawagizi NRM mulukulwe. Bwe mubanga temuli NRM mwegate kweni yupi okuvumirira Museveni. Bantu mu abali mu America, abali Canada, abali Australia, abali UK, bwe mbate muri NRM. Abaana bavaayo ab'ebyobufuzi naddala NUP oba FDC nga bavumirira Fugabi eriri mu Uganda mubegatteko mugende ne fulaga zammwe mugende ne t-shirt zammwe ziriko nti nze ndi musiyazi ne Museveni simuwagira mukikole awo tujja kumanya nti muli batuufu n'omuzungu ajja kukitegeera naye tugenda kufuuka nze nkugambye okuzaalibwa kumu n'okufa kumu tugenda kufuuka ba whistleblower. Nze nasemba okumanya UK nga bannayuganda bali emitwalo 5 ne kakati bali mu mitwalo 10 nga n'egyo. Kwale nasemba okumanya nti bannayuganda bali UK bali emitwalo 5 giri emyaka 15 emabega. Ne kateberezaamu abayingidde UK. Tuve muzannyo. Otherwise tujja balabisa mu ab'ebisiyaga abatuvumira nti abo bawogana ki ebyo yabufuzi ebyo tebitukwatako. Gwo ina Uganda eyo jo baddenga Museveni ayiganya ab'ebisiyaga ffe gye tutabadde. Ebisiyaga buli omu yeekwasa ebisiyaga. Ebisiyaga kye kizibu kya Uganda. Waliwo akufanako. Museveni kennyini video weziri kadi mwe bantu mwekamba buuse. Mujja kunkyawa ne kanjogera amazima. Museveni nze ndi musajja munnamawulire nasoka koya ku Dunamis Radio nengenda ku Top TV nevayo nengenda ku WBS nevayo nengenda ku NTV je nasemba okukolera. I've been in the media for the rest of my life. Kati toyina kyo nimba. Museveni nyini etteka ly'ebisiyaga biri ebyemabega ebyasooka. Alioke yebuzise ku musawo we agaye nti etteeka eryo katuliwe bali badokita bange banoonyerezeeko. Bwe bamugamba mbu bano waliwo abazaaliwa nga bali ekyo waliwo n'abakyeteekamu bweteesi n'abalala banoonya ssente. Bwe Museveni yennyini yawagira ebisiyaga mu Uganda bwe bamugamba ku kintu ekyo yagamba nti etteeka mulireke liyite nze siina buzibu na tteeka simanyi biki naye kasita tebakwata baana video weziri. What does that statement nsonyi okudda mu Luzungu ebyo ebigambo Museveni gwe mugwe magezi go eyasoma nova mu P1 n'otuuka mu P7 kale katugambe P7 tetujja genda ku S4 S6 University gwe yakoma mu P7 oli bwakugamba nti ebintu byammwe mubiriire eyo ebbali kasate mukwata baana abategeeza ki abawagidde ebisiyaga. Ezo video weziri. Mufune empapula z'abazungu bano in the name of bisiyaga. Which is okay. Kituufu kubanga ekitugoba ffenna Uganda kye kimu. Nze byafuzi bye byangobayo. Ate nze seereeta wano Canada mind you. Sikerangako kupanga mpapula nti mpanze luno njize luno nyeze wali banzijeko sente never. Nzokundeeta wano UN naita mukasenge jaka UN nenteeka mu sente zaayo government ye Canada nega ensonga zoyo tuzirabye entuufu ffe mu mutuwe tumukuume. I'm protected
under the UN protection and Canada government. Toina chongamba. They did a thorough investigation over my life. Ekizibu kya Uganda sibisiyaga mulekerawo kulimba ensi mwegatte twegatte fenna sibalagira nijja simbateeka mu sense ennaku z'omwezi 2 April omwaka guno tugenda Ottawa kwekalakasa ng'abe Canada naye njagala okubalaba mwenna abasiyazi nga mwegase ku NUP twekalakase tugambe nti mbutuufu ekizibu kya Uganda mu 7 sibisiyaga ebisiyaga is by the way nkumenyedde abantu abo bannaddiini bwenzira ku balooya ba mu 7 Fox Odoi Leta Andrew Mwenda Mujuke Parliament Kadaga gye yasembayo kubaganya oku presiding over oku bakita batya mu Luganda gye yasembayo okutuuza ani yasitukanga bwasituka bwadderi mu lobby nakuba obusimu bwakwe kuteka ly'ebisiyaga nga bagala kuliisa kifuke ekibonezo eky'amaanyi teyali amama mbabazi ani amuwa obukuumi ali luddawa lwaki sibe basoka mu komera lwaki mulimba abazungu lwaki mulimba abazungu bano boolaba baagala nnyo amazima ate tebalina information gye barefutinga gwe muna Uganda atannajja Canada atannajja Bungereza atannajja America atannajja Australia kino nkikulabula ne bwoba oyina stupid information these bana abazungu babayita information consumer abazungu bano kyonna kyobagamba alright yeah I understand okay nga bwe bawandika tebaggwako bupeni bwabwe na bu notebook ebigambo by'omugambe ne biba bya kisiru they will take time and investigate lwaki mutulinda okufuka ba whistleblower olwokuba muganya okujja twekalakasize wamu olwokuba ffe bwe tugenda ku ngudo ne twekalakasa munda mummwe omuli ab'NRM abajja okulikurutinga abaana mu bisiyaga eby'empapula ebitali bya ddala mutuvumirira ne mugamba bo tebalina gye balaga Uganda is not bleeding ate nga naawe oli wano lwaki temulaga solidarity kinuma nnyo waliwo incidence yali wano saagala jjogerako gaayo y'omu mukwano gwange Kyagulanyi lwe yasooka okujja wano e Canada lwe yajja e Canada tukole olukuŋŋaana yafuna abantu abaamuwabya ne bamugamba naawe teekawo meeting mbu hiyase munquoting bulungi mbu it is alleged byonna kambyogere mbimaleyo kigambibwa bamuteeka mu ssente okuva mu State House babuzeemu abaana baleme kulaga Kyagulanyi nti w'amaanyi Gayi n'akola olukuŋŋaana wano n'agamba mujje abaana tugenda bawa empapula z'ebisiyaga biki abaana aterogera mu kkooti kati bambi olw'okuba abaana baali baagala empapula nagamba naye najjidde ku sitole ya bisiyaga ate bagenda tuwa empapula siira ne badduka abaana naye yadde baagenda eri era Nuupu yasigala erina abaana the biggest number but that is very stupid bya mbo era yo information najijja Kampala si wano kuba aba wano bayite balina kye bamanyi bo baawulira ku lunaku lumu bataddewo enkuŋŋaana 2 waliwo olwa Nuupu Kyagulanyi agenda kujja waliwo n'olwa ab'ebisiyaga so government esobola okukola ekintu kyonna ne baganda bange kyembakoola kye kino let us be in solidarity let us identify the problem of Uganda then we work on it we deal on it uniformly
Fenna united we stand, divided we fall. Mbabulira tubakowola enaku z'omwezi 2 mwenna abali Ottawa oba oli ku mpapula za bisiyaga domestic violence simanyi bawange yali ankuba bawange yali musirika abaana mupange bisitole mugwa mbikopo simanyi kalicha kalicha nze ndi musikisu naye yali waffe wasala embalu nze alenze saga kunsala embalu eruma nnyo alenze ndi musebbeyi obuntu bwaffe babusalayo kakati nze ate ebyo sibyagala kakati banjiganya gwe musebbeyi yekkaali e Uganda gwe mugisu yekkaali e Uganda nabagamye no video bagiyita okuzaalibwa kumu okufa kumu abategeko obutwabu abo okubumpa mu bumpi abategeko okunzita mu nziti naye nga amazima tujja kufanga tugakoze eki tugogedde ebigambo bino sibyogera nti nina gwe nnyingirira naye mbagamba lwaki tetwekuŋŋaanya lwaki tetubeera bumu ne tulaga ensi eno nti fe abasiyazi fe aba domestic violence fe aba religion nti mbadde mu katuliki kati nasiramu se baagala kunsalako jjambiya mutwe fe ab'ebyobufuzi lwaki twekuŋŋaanyiza wamu ne tubeera kitole ne tugamba nti olwaleero ffenna tugenda kwekalakaasa ekizibu kyaffe ye Museveni because after Museveni buli kintu kijja ttereera mulokole ali kuno osobola okwata Bible no singa Yesu addanga ngaddala obulamu bwo wabuteekera mu bisiyaga oyingira eggulu omwefe tweyita abatuukirivu ennyo abatalina kibi ne tugera ne twogana n'emirobosoko ya takatakala rosenderi ya namalabaku niniririri ejjinja n'empita korokorokoro erugazi n'empita werorobosokolo yolodo naye ng'empapula zo ziri ku bulimba walimba ensi eno nti oli musiyazi neggulu nazo buli eggulu bwe bikula bwe tiriga sekizivu yatulimba mbu musiyazi obulimba tobulivansinga ko tobuzangayo mabega ani aliyingira eggulu ani aliyingira eggulu mulokole sagala kubayingirira nnyo naye kindeseza message eno tuve mu muzannyo buli mwezi wateekwa okubanga waliwo okwekalakaasa baganda baffe bali mu makomera bavunda naawe omusiyazi ali wano oyina abantu bewaleka yeeka omusiyazi oba atali musiyazi omusiyazi ow'empapula n'omusiyazi owaddala oyina abantu bewaleka e Uganda babonaabona lwaki bwe tujja ne tugaa tuvumiire Museveni ate gwoganze ebiri byabannabyabufuzi nze kasana afuna empapula ate mulekeraawo okukozesa abantu yadde oli wa byabufuzi yadde oli musiyazi mulekera ogenda mu organization ne mufunamu empapula mugira ne mupyantuka ne mudduka abantu abafunye empapula mu butuufu bwazo batono oli ajja kubuuza nti gwe opposition wekka lwaki oli eno ebyange byeyogerera nze nkugambye nze UN ye yanneereetera UN kadi genda ofe genda okaabe genda wetugire ku munyaanya saateekamu yadde n'ekikumi sajja na ku passport yange simanyi na embassy ya Canada bwefaanana simanyi nayo basaba visa okitegeera gwe musiyazi yekkaali wano mwe basiyazi mwekka nkugambye aba prominent people abali mu ggwanga nga basiyazi tebabakwatanga nako bannayuganda bima mwako wa basiyazi lwaki okuva ebisiyaga bwe bajja battayoko omuntu omu gwe bayita Kato mob justice yali Kato story yali na mu red paper ekikulu bannayuganda mwerabira nnyo ze kambi bajjukize from that time
Government ya Uganda protecting abasiyazi. Oba Museveni ayigganya ebisiyaga lwaki bwe bakutwa bayina gye bakutwala eyo ng'ekimu ku kibonezo kye bakuwa kya kusiyaga. Mwagala tubyogere. A government facility, a non-gazetted government facility ze tuyita safe house, fe abategera ze tuyita torture chambers, bateekayo ebisajja nga omulimu gwabyo kusiyaga ate live ne bakusiga sirimu. Kati government ekola ebintu ebyo gy'ogamba mbuno eyigganya ebisiyaga. Mbulira amasomero agali mu Uganda agajjuddemu ebisiyaga. Lwaki government obaddala eyigganya ebisiyaga tegaggalawo? Are they the only schools nti bana agaggalawo ng'abaana babulwa awokusomera? Lizuulemu ebisiyaga oliggalewo. That's why I like Amin nga womuwulira that nonsense nti kyuma kya Yesu musiyazi. Musiyazi teka wali ku State Square firing squad. Pwa ngo yawedde. Abo ba Pastor Kayanja bonna singa bagwadde. Oba babawayiriza oba bituufu. Ani yayamba eyali kochi wa Villa gwe bayita Mubiru. Muganda wa Pastor Kitako okudduka okuva e Uganda. Mwete mubimanyi. Nenze ndi munnamawulire government yennyini ye yamukubira pass. Nga balaba mu society abantu bamutegedde tajja kujjayo nenga government ye protecting. Siyaga, my story bisiyaga. No sense. Ebisiyaga is not the problem of Uganda. Bomba mwagala videos nonja zikola mu Luzungu. Mujja nga muzzo okweyiya, which is okay. Naye kye mbasaba baganda bange ab'ebisiyaga, homosexuals, ba lesbian, ba anti bikisimanyi biki byonna bwe mubyeyita. It's fine. Nze baba kuli akabina ko nze binkwatira ko. Binkwatira ko wa. Nze nga munna Uganda. Tabu byo bizibu byo. Nekwata abaana obasiba olw'ebyobufuzi. Abaana bali makomera bavunda. Day and night. Government ekwatayo babisiyaga ekwata ba politician. Abaana abawagira Kyagulanyi. Why? Ekyo kiddamu ekibuuzo kyammwe nti ekizibu kya Uganda temuddamu kulimba bazungu si bisiyaga. Bad governance. Ebyobufuzi ebibi. Museveni atayagala muvuganya. Nabagaye ndi mukambwe nnyo situya nanganako nga nkola video. But this is too much. Mwebe nyini abebisiyaga mubeereyo ne mugamba abo bana byabufuzi ebyo byabali bakyuma. Ebyo tetubigenda mufe tuli babisiya. Babeereyo information nagifunye. Nagifunye ate mumwe nyini. Tubayita nti bane mujje twekalakase bate bannaffe abali makomera Museveni agende bannamwe bennyini bebadde mu bishelter ne baba polota nti biri bya banna byabufuzi gwoli wabisiyaga togenda benaremu baba likurutinga kujja kunnarufayinga kumala mu maanyi abalwanire eddembe ly'obuntu oba eri abantu bonna twabaguddemu twabategedde. Netubuuza musiyazi gwe ow'empapula n'atali wa mpapula omutuufu kiki ekyakuleme gwe tonyumirwa bubina buli waffe eri Uganda. Bambi abamu bagenda ne babalimbalima nti bona agenda mu nsi z'abazungu ogenda kugaggawala. My God, bali wano mu shelter they suffer the same. Wano omuzungu doesn't give a damn.
oba oli musiyazi oba oli politician oba oli biki mwenna babatwalira ku sowani emu wano mu budget ya Trudy era bino ngenda genda mbyogere wali ku parliament ya Canada mbuuza abazungu bano nze ate kyuma kyenjogera nkitegeeza mbabuuze mu budget yammwe mulimu ntero portion y'abasiyazi lwaki muri kurutinga abantu baffe ne mubalimbalimba nti ebisiyaga bye bikola ate nga eri babajje babalimbye nti eri bagenda kuwa kalina bagenda kuwa obulamu bulungi bagenda kuwa emmotoka bya bulimba gwali olideko budget ya Canada oba ya UK oba ya US nga mulimu portion mulimu akatundu oba mulimu sente ze bagazetinze nti zino z'abasiyazi mitwe mitono obunafu bw'obwongo abantu babalimbalima ne babasanyira ku bwongo namwe ne mukkiriza mpayo omusiyazi omuwa ne Canada oba mu America oba UK gwe baga nti goli musiyazi wame nyumba hiyo ya bwerere beera omwo bojjanga oli musiyazi oba toli musiyazi oli munnabyabufuzi oba oli wa domestic violence oba oli wa ddiini oba oli wa byabufuzi ffenna batu yisa kyenkanyi they treat us equally teriyo nti abasiyazi bali so special mbubo bote baba tawanya bote baba deportinga katino kankubiwa ne Canada buli kaseera ba deportinga babeeyita abasiyazi kubanga ebisitole bye bagenda ne babi presentinga nga tebikwatagana ate ebisiyaga nabyigira mu primary 7 ate kakati nina anti wange bafumba ebisitole ebyekijega nga tebikwatagana ne babazaayo tebakulima nti abasiyazi tebabazaayo babazaayo enkya n'eggulo ebisiyaga byebijja kutunda ebyo ebyobufuzi tobisobola tolina na bifaananyi jangu tujja kutwala eri bakuwa empapula bakole biki ne tulema okulwanirira koze enkulu nze obusungu bwe nnina mbulina nnyo bungi taata wange yafanga sikyasobola kuddayo Uganda mu muziika weekend ewedde nafiiriddwa muganda wa taata wange saasobodde kuddayo muziika nina muto wange yafiiridde South Africa Dennis Sengendo sisobola kuddayo ku muziika nga moza tujja kuddayo ntusinike ebinnyo mwabamu abali wano abeeyita abasiyazi bwe mufuna empapula musobola okuddayo Uganda ne mukiiringa nemmwe temumanyi bulumi bwe tulina maze emyaka 5 siraba ku famire yange olwava mu komera UN n'entolosa nega ono mbutuufu ye ajja ku obulamu bwe bujja tuusibwako obuzibu gwe muzadde waagwola batayagala kulaba ku baana be atayagala kulaba bwe biba byakwepica myaka 5 nga teweepica ng'ebyokwepica olina kuyiiya biyiiye kanjogera amazima gonna gaggweeyo bantu mwe abeeyita abasiyazi ate ne muvumirira ffe abalwanira Uganda etereere tusobole okudda ewaffe mirembe bwe mba nsazeewo okujja okubeera Canada nzijje nga nzize mirembe nga siina gwe mpayiriza siina gwe nnimba nga nsobola okudda Uganda bulungi n'enkomawo kubanga ekyo nakyo kikkirizibwa oyinza okuba yakujja osomera eno kikkirizibwa n'obutuuzi obwekyeyagalire gye buli nti nze kubanga ddembe ly'obuntu ensi ya Katonda si yaba Canada si yaba America si yaba Angereza ddembe lyo kasoyita mu mateeka noganze njagala kubeera UK ddembe lyo era likuweebwa kasogoberera protocols n'enkola entuufu teri agenda kuga tolina kusooka kwetaagingako nti nze ndi musiyazi mu kusiika ennyuma nayitawo tolina genda bakozesa bya kisiru abayina abenoonyeza ebyabwe kati abo bennyini be mulaba abali recruiting abayina organization bafunirako ssente bo babawa ssente kati bajja ne balimbalimba abaana baffeeyo wansi onaabeera omusiyazi ojja genda Canada ojja genda mu America visa tebajja kumma ne babimma visa kwa muzungu does not give a damn
ate mu ntandikwa nabagambye omuzungu areceiving buli information gye bamuwadde ate omuzungu kye namukakasako anoonyereza era singa bukeera enkya ne twefuula aba whistleblower nti abamu ab'ebisiyaga mulimba they are going to look into your stories the third time n'ekyo si kye twagala ekyo si kye twagala kuba tukimanya abamu mweyiiya mwajja kweyiiya which is okay naye tubakoowula mujje mutwegatteko ate temutulwanyisa Kyagulanyi bwajja ate nabo ne bateekawo meeting wali that is direct confrontation ne tuyita abaana nti mujje tulabise Museveni tugambe Museveni is killing Ugandans mwene muddeeyo mu bishelter ne mugamba abaana temugenda ffe tuli babisiyaga ebyo byabannabyabufuzi obwe busungu bwennina kitufu bwe babakebera ennyuma eyo muli basiyazi ddala ebisiyaga is it the biggest problem of Uganda nabagaye vidiyo eno kanjikole mu Luganda naye akabiko omulalu bwe kanaabikuka vidiyo eno njagenda njikolere ku mwe munsindikiranga bannamawulire njagenda njikole wali mu maaso ga Parliament ya Canada tubayita mujje bannaye Museveni ate mukola biri opposite Museveni wajja ab'ebisiyaga bye basookayo ne baba $1,000 bennyini ab'ebisiyaga mumuloza titubalabayo nga mugenze anti buli omuteeko olukuŋŋaana tujja ne tulaba buli ayingira ne bennyini abali ku sitole z'ebisiyaga be basooka mu holo Museveni waali oba we batadde olukuŋŋaana lwabwe simanyi oyo NRM symposium abasiyazi bennyini be basookayo abandi badde baga nti Museveni tetujja muwagira yatulemesa okulya ebisiyaga byaffe mu ggwanga lyaffe ne basooka mu auditorium mu conference za Museveni ennaku z'omwezi 2 ndoza yo wiiki ejja tulina okwekalakaasa Ottawa mujje tulabise Museveni. Museveni is the biggest problem of Uganda, and not only Uganda but the entire continent of Africa. Bwemunaagaana okikola naffe tujja kwefuula ba whistleblower. Nze siyinza kuwayiza nti oli musiyazi. But my reasoning will be very simple. Nga sikonye na kulinnya lyo. Kuba sikumanyi obadde oli musiyazi oba toli musiyazi. I'll just mention a few. Era ebigambo bino nja biteeka mu Luzungu. Nti mwabagamba nti ebisiyaga fe ba activists bannabyabufuzi be nga bwe mutuyita. Fe tugamba Museveni ye mubi, bad governance, afuze bubi Uganda, abaana bagweredde makomera buli atamuwagira. Amalwaliro temuli ddagala, enguudo nfu, buli kimu kifu, education system nfu. Fe abalwanira eddembe ly'abantu bafune eddembe lyabwe. Fe bayita ababi. Nenga ikizibu kyaffe ekinene ye Museveni si bisiyaga. Awo nyo okutandika okubagirayo Bwina agamba nti mu Uganda tulina ba prominent people, tulina abantu abobuvunaanyizibwa nga ba advocates oba bawolereza oba basaidinga oba beekuusa ku bisiyaga. Then awe njo okubuliza omuzungu kubanga abazungu barizoninga tebalinga ffe abaddugavu abakkiriza omuwawa. Nabagambye abazungu they are very good at consuming information and scrutinizing it. Balungi nnyo mu kuwuliriza
ate bye bawuliriza ne babyekenneenya ne bagamba tufu omusajja alina point. Nja kubabuuza kubanga byonna bye njogera biriko bwino video weziri www.com Amama Mbabazi over anti-homosexual bill. Where is Amama Mbabazi? Who is protecting Amama Mbabazi? Fox Odoy, a lawyer to the president. Who is protecting Fox Odoy? Andrew Mwenda, a former spokesperson of President Kagame and a diehard of Muhozi Project Pirao. Byonna biri ku YouTube. Byonna biri ku YouTube. Bano beetaaga mujja byonna ku YouTube kwebiri. Tugende maaso tugambe tuteeke mu www Bishop Senyonjo over homosexuality. Byonna ku YouTube kwebiri. Byesinako bukakafu ebyo sijja bagamba babinonyezeeko kuba omuzungu agenda na bwino. Ku YouTube kwebiri www.Father Musala on homosexual. Then ndio kembuzo muzungu abo ba advocates bebisiyaga Pastor Robert Kayanja kubisiyaga www.com Pastor Isaac Kiwewe simbisiyaga www.com Pastor Kitaka ebisiyaga.com. Then awo ndio kembuzo muzungu lwaki abo tebali mukomera oba ebisiyaga kyekizibu ky'eggwanga. Goli special nyombu gwe alika furumu kuli ebisiyaga. Era gwe kyekyakuleta wane ebungereza kyekyakuleta Canada kyekyakuleta mu America. No sense. Bana Uganda tuddemu obwongo tu identifying ekizibu kyaffe nga bana Uganda tukirwanyise wamu nga ate tetulwanyisa bakirwanyisa. Bwoba teyaga kujja mu bintu byaffe byakwekalakasa kulabisa Museveni sirika zip up your mouth. Neto kuba jinja mu njuki. Toda kubaana balina interest abagala okufuna obujulizi nti nabo mbutuufu eggwanga libaluma. Kubanga abamu balina ddala omwoyo gw'eggwanga baagala okwekalakaasa. Toda kubaana mu bishelter eyo gye musula n'otandika baga temugenda ebyo bya bannabyabufuzi bajja balaba simanyi bakibiki kumenya mateeka mwogera kasasira ataliyo. Jjukira buli bw'ojjano ne weekalakasa oba weexposinze. Ekyo kyokka kikuweesa empapula. Bw'ojja wano nga tugenda okwekalakasa noga nange ndi musiyazi ne Museveni yantama oba omaze okweexposinga ne bw'aba takuweeredde ku grounds za busiyazi oba omaze okweexposinga kitegeeza bodde Uganda ekifaananyi social media kyeraze kiyinza okuleetera obuzibu muddeemu amagezi bantu mmwe. Nabagambye no message y'abasiyazi onoonya bujulizi naye n'obwo that is part of bujulizi. Namwe abatukulembera muteekewo okwekalakasa okutakoma paka Museveni lwana atuviira. Nze ndaba Abapalestine n'Abahamasi wano mu Canada buli wiiki bateekayo okwekalakasa n'ebifulaga byabwe ne government n'ebawa ne police ne bagenda ku street. Neffe twebase tuli mutulo tuwoza noonya mpapula noonya shifuti tuli basiru. Ani yaluga banna Uganda? Obe Uganda gye mwava byatereera. So come with Mingo tulwanyise Museveni unisomly. Ffenna nga tuli wamu. Nga tetwekutuddemu. Ezo di campaign zammwe ze mulwadde muteekawo ebyo tembigendamu ebyokwekalakaasa bya bannabyabufuzi simanyi wano Canada tebazanyirawo byabufuzi. Why are you fooling people? Omusiru omu ow'NRM yabadde mu baana mu hostel eyo. I mean mu bishelter gye babatereka eyo. N'abagamba bwe munaagenda mu ebyo muba mweraze biki bayinza obbamu empapula. Are you stupid? Gwe babigamba oli musiru. Gwe tokimanyi nti just n'okujja n'okwata ebipaane n'ogamba Museveni is bad kyokka kikuweesa empapula nga tutawanye na kupangapanga kasasiro mulala.
Gwe tuka jotuse tuke Canada, tuke UK, tuke US, ogamba abekalakasa baliwa. Nze sina story tandikira kwekyo. Museveni is a bad president. Bwe ujizi obo twala mu government. Abalamuzi ba wano bayina n'ekibuzo kye batera okubuuza abantu. Bwe nkumma ogenda kukola ki ngo bagambye story ye y'ebyobufuzi abalango bagambye ebisiyaga. Suppose I deny you. What are you going to do? Aho ngosikayo kadi yeri. Owekitiibwa mulamuzi. Juzi NUP ategeka okwekalakasa nange nali party ya okwekala nange I was part of that kwekalakasa ebifaananyi bibino. Video yino owekitiibwa mulamuzi Museveni yandabye. Government ya Museveni yandabye nga njirabisa. Naye obwongo obunafu. Temugenda mu ebyo abaana byabufuzi. Nze chuma kya Yesu sinoonya mpapula nandibadde bino ebintu nabivaamu dda. N'olwokuba nina bajjajjange gye bali. Amalalo gaffe nago nino gakuuma amalalo g'abajjajjaffe. Ebibanja byaffe. Basenga abaffe baganda baffe abali mu Uganda. Ababona. Don't be stupid. Don't be so selfish. Tinze kati kiuma nafuna empapula ebyo tebikyankwata ko oli musiru ne Katonda akutunulira mu ggulu agala bannono omusiru atamanyi kulwanira kyennamwa. Mumuloza abajjajjaffe singa tebalwanira nsi yaffe twandigisanzeewo. Ne mulekedde omunyampi Museveni atufutubbaleko atunyalire n'okutunyalira atunyampire atukolere buli gasiya yenna. Tubayita mujje tumu exposing mwebyo by'abanna byabufuzi ebyo by'abachuma kya Yesu be bagenda mwebyo. Gwagenda okuva Uganda ng'oli ebisiyaga byo wali bulungi. Tuli wano tubonaabonera mu winter, tubonaabonera mu bisama, tubonaabonera mu biweather bye tutaakuliramu, tukola mu bazungu abatusosola. Nze ate ebigambo bino byonna nga bwe mbyogera nja kubalagako ku bbaluwa nze gye nawandikira abazungu. Nabagamba bigwe mupama naffe gwe tupama. Owamu awunya n'owaffe awunya. Omusayi gwe mulina ogwa ready naffe gwe tulina. Munyiiga naffe tunyiiga, musanyuka naffe tusanyuka. Omuzungu bw'afa tebakugamba tebakulimanga nti skeletoni ye yakala ndala. Omuzungu bw'afa n'omuddugavu n'afa n'omuchina n'omujapani n'omuki n'omuchunguli n'omunyarwanda n'omuganda. Obuwanga bonna ne babuteeka wamu tosobola kwawula nti kano ka muzungu kano ka muganda kano ka muchina. Bonna bubeera bweru. Eyo ebbaluwa nagiwandikira aba immigration bawa ne Canada. So temuleeta muzannyo. This is serious business. When you attack the struggle, you are attacking me personally, and you are attacking abana baffe abakyali makomera. Nze nali mukomera. I'm a victim of the court martial. Nga bansibyeko emmundu nnya n'amasasi. Nze atakolanga muchaka. Ekomera ndimanyi. Ne mubeera wano ne tulwanira baganda bafuluma amakomera. Musiri walambu Museveni is good. Uganda is not bleeding. Olwokuba sigwa ali mukomera oli wano olya chips chicken. Wamala okulimba abazungu nti oli musiyazi. Ate nga toli. Tugezaako kulwanira baganda baffe bave mu makomera. Bave mu busibe. Musiri wala muli mukubana mbagamba mutemugenda mu ebyo by'abanna byabufuzi. My friend, don't make us whistleblower. Nabagaye bakuwe abazungu batugenda natandika bagamba baba we Bible mulayire. Omusiramu bakwase Qur'ani olayire nti ddala mbadde musiyazi oba ndi musiyazi. Baletene ba specialist ba dokita bawe bakukwata ennyuma eyo balabe oba akagundi kali kakuyisemu. Muloza abazungu technology tebamunyina. Penetration basobola okulaba nti penetration ekifo kino waliwo outside project outside object eyakiyingira. Ebyo nabasobola obbiraba. Ne babatunulira butunulizi bati ne babaleka ne bagala bano. Muloza abazungu tebakimanyi nti mubalimba. Temutukwasa nnaku.
Tuita abana bajebe kalakase mubawoleza simanyi ya Bobby Wine tajja kufuga Bobby Wine abana be bali mu America so what muze ku bintu ebyekisirusiru azifu temuina ba Uganda azifu abenganda za mwebo nabali bulungi ngamba gwo omusiyaga atagala kulabisa Museveni eze nkungana za muze mugenda munga abebisiyaga actually size entufu ze muino okugenda muzezine zirabisa Museveni nti Museveni is a bad dictator. I mean he was a good dictator. Museveni is a bad dictator, the worst dictator. I'm a victim of court martial. Mujukireza okujja Canada natoroka mu koti ya majje. Bansi bake mundu n'ebisosonkoli simanyi amasasi biki. Okuzalibwa kumu okufa kumu. Basiyazi mmwe. Ne banaffe abakunganya abasiyazi. Tubeegayirire tubasaba busabi. Ekintu kino mwe mwandibadde mukijumbira kuba muri kurutinza abaana bangi. Buli gwawulira ndi ku kisiyaga, buli gwawulira ndi ku kisiyaga, buli gwawulira ndi ku kisiyaga. Dada we bakebera ennyuma eyo baali bakusiyazeeko. Baali bakusiyazeeko. Gwokwata Bible n'olayira baali bakusiyazeeko. Katonda bwaddira wano n'agamba abatufu mwenna mujje baali bakusiyazeeko. Omuzungu bw'ateekawo enkola nti buli eyagaa nti yagira mu bisiyaga jangu mu ddwaliro tukkebere baali bakusiyazeeko. Olaba bw'odduka speed bw'onoonya omuzungu akusiyage osobola ogenda mu ddwaliro nga balaba penetration naye n'eyaleero bagiraba n'eyedda bagiraba. Bana abazungu baveeko bagenda wala. Bwe baba bakusiyaga emyaka 10 emabega basobola okkiraba nti Anasiono emyaka 5 emabega bagipenetratingako. Ne Anasiono oba akanyuma akafulumya obubi akono bakasiyaze mu myezi 5 ne mwaka mulambo badde wano. Kati ajja kubuza ekibuzo ng'ogenze mu kooti omwaka omulamba bakakusiyaga emyezi 5 emabega emyezi 5 badde wanti mu Canada. Kati ebisiyaga wabitandikira Canada oba Uganda. Mitwe tamale mirundi agiyita ngalabi. Bana Uganda tulekerawo kusiriwala. Obusiru bwe buno. Olaba abantu abali kukoza entuufu ku mulamu omutuufu ogw'okulwanyisa Museveni ate gwe otulima empindi ku mabega otukongoola otwagula emabega. Mu kifo ky'okukubiriza abasiyazi banno bagaye bannaffe twegatte ku ba NUP twegatte ku People Power naffe tugende ne flaga zaffe kuba teri agenda kugoba. Wane Canada buli omu wadde mbokola kyayagala. Teri agenda nupu tegenda kugobega nti gwezayo bendera ze z'ebisiyaga. Ffe tukolagana abasiyazi. Kwata bendera y'ebisiyaga ogambe mbutuufu Museveni is a bad dictator. Ng'oyina ne facts. Ne facts z'ebisiyaga temuzirina amazima ga Katonda mu ggulu. Ne baba wa Bible mulayire temuzirina. Ne baba wa Qur'ani temuzirina. Mupanga bisitole. Ne mu abatazirina. Ekintu ky'osobola okufuna ekiri genuine. Kwe kwegatta naawe nojja n'olabikako ng'omusiyazi ow'empapula n'omutuufu n'owanika ekipande n'ogamba Museveni is a dictator, is a bad president. Ekyo kyokka kikumala. So mbagambye mutwegatteko buli w'owulira nga bategeseeyo okwekalakaasa. Mwe ab'ebisiyaga mumandibadde bannambeemu kuba muli bangi wano. Obogira mu t-shirt yo yabisiyaga n'okwata ekipande Museveni is a bad dictator, well and good. Tukusanyukedde. Newe mbate mbisobola. Temuuliza mboozi z'amalwe ab'NRM ze nabagambye NRM yali kuluutinga abantu baayo. Buli shelter mwebali era bali ku musaala.
omulimu gwabwe kuba malamu byabufuzi kuba malamu manyi mu byabufuzi. Omulimu gwabwe kubuulira byabulimba bitaliyo. Teweteka mu byabufuzi tonnafuna mpapula kasasiro yenna. Togendera mu bandi wagon. Bwabanga Museveni yakutama ennaku z'omwezi 2 April omwaka guno fena tulabikeko Ottawa. Wetekemu sente, this is your investment. Ticket gibooking ngamba kubana abali wane Canada. Ticket gibooking kati eya bus oba eya train nawa ina sente y'ennyonyi gitekemu. Oje Ottawa tuvumirire fuga William 7. Efuga William 7 yali kulemeseza okulya ebisiyaga byo. Kaneme kuyita we nandikomi. Nemba suubiza. Baganda banga ab'ebisiyaga. Abasiyazi. Homosexuals. Gays. Gay. Simanyi heterosexual. Simanyi bisexual. Simanyi LGBT. It's high time you join us. We fight the dictator who is deprived, who is oppressing your rights as a gay person, as a homosexual person in Uganda. Mweba DBC akati ne babitaginga ku Kyagulanyi. Kyagulanyi yafuga Uganda sawa. Bobi Wine yafuga Uganda. Ensiyaga, natuya kuleta yabisiyaga. No tunira abantu ku screen kuno no ulida. Nonga abantu nga basiru. Abantu nga basiribwala. Oh my God, ulira byayogera. Bobi Wine kati yafuga Uganda. Ebisiyaga ebikyume Uganda Bobi Wine ye president. Ebiri masomero, ebiri makanisa. Bobi Wine yagamba bapasita bamwe bali ebisiyaga. Bobi Wine ye yali kurutinga ba Andrew Mwenda, ba Fox Odoi mu bisiyaga. Mulina amagezi mu ababyogera. Oba babikula emitwe gyammwe ne bayuwa mu kalimbwe ne bazzaawo ne batunga. Stupid. You're stupid. Bobi Wine yaddira abasiyazi n'abateeka mu makomera abasiyaga abaana. Bobi Wine yafuga amakomera. Muli basiru. Nalabye ono Bebe Kulu simanyi yeyita Sali ne linnya lyaffe ery'abenkima lyalaba. Oyo sina kojja wange. Asibya amaviiri. Fe Uganda tukuze tumanya abantu abasiba amaviiri. Zezimu kusayiniza abasiyazi. Ali ku Kyagulanyi avumirira. Musimanya agenda mbazungu eyo mu basiyazi. N'okitunuulira n'ogalaba kino. Kyennyini. Kitunanga abasiyazi empale kizisibira eri wansi. Nga abasiyazi bwe babeera. Kisibye ebidedroko. Ekisajja ekikulu ekirina omwana atuse n'okuzzukuza. Nsaasira nnyo mukazi waakyo kuba mukazi waakyo mulungi. Okufumbirwa ekisajja ekisassalala. Attack Bobi Wine at your own risk. You attack Bobi Wine, you are attacking Chuma Cha Yesu and the rest of Ugandans who are oppressed. Nine bintu tubijjemu omuzannyo. Nze neefiriza obudde bwange mbadde ngenda kusaba male ngende nkole n'okukola. Nene ngambe eno information nkulu nino giyisaawo. Tambuza video eno gitaginga etuuke ku buli musiyazi yenna mu nsi yonna gy'ali. Gitambuze etuuke ku bapasita bonna abasiyazi. Tubage bonga tebali mu makomera. Abawaana Museveni enkya n'eggulo. Abeeyita abasumba. Mbagambye Bishop Ssenyonjo tali mu kkomera. Amama Mbabazi tali mu kkomera. Andrew Mwenda tali mu kkomera. Mubiru gavumenti yamuyamba okudduka. Menyani ndekani. Entinda wali. Entinda awo nga agenda ku
yali WBS kati bagiyita NBS mukakona kona waliwo ebbaala y'abasiyazi lwaki Museveni tagigalanga Paragon Hospital eriri ebugoloobi lijjanjaba abasiyazi bebasabudde akabina ne kayulika ennyuma lwaki eddwaliro eryo Museveni tali sanctioning lwaki taligala oba alwanyisa ebisiyaga ebigambo nno bye mbabuuza those are questions I'm going to put them on paper with evidence www.com nze sisaaga mbibuuza abazungu nenge ekibuzo kye ngenda okubabuuza ekikulu do you think Museveni is the biggest problem of Uganda? Ebisiyaga is just something minor. Our biggest problem is the bad governance. Ekisibu kye tusinga okuba nakyo Uganda fugabi erya Museveni kola ebirala byonna byonna tokwata ku ntebe ye si bwe twogere Uganda okubaba ebisiyaga byolya kasita tosonga mu ntebe ye si bwe twogere Uganda muloze ebigambo bya kyuma nedda ebisiyaga byolya naye statement yafuluma Museveni nti kasita temukwata bwana yo obwana yabuwa protection nga bolaba abasajja bakwata obwana obuto yagamba kasita temukwata baana mubikolere eri kubanga muli bakulu muba mu consentinze ekyo kikulaga lwatu nti awagira ebisiyaga yensonga lwaki olaba abazungu bakyamulemeddeko bwe muva nga muli ku Bobi Wine muvumirira gyoli yafuga Uganda mulina amagezi buli ekyogera bwe kityo tulabira ddala ekisassalala ekitategera ekitayina amagezi ekiwumba tuutu oba oli yambadde ttanvu oba oyambadde gandula oba oli bishop oba oli pastor oba oli biki oba oli special blogger totegera toyina magezi bakuteka kalimbwe mu bwongo kuba Bobi Wine si afuga Uganda essaawa zino naye ebisiyaga bijjudde masomero bijjudde makanisa bijjudde mu government bijjudde makomera stupid Bobi Wine yafuga Uganda policies za Bobi Wine okuteka ebisiyaga mu masomero ani minister wa education mukulembeze Janet Kataha Museveni Yoweri abatagala nnyo bisiyaga lwaki Janet tateekawo etteeka ekkambwe mitwe minafu nabyo ne bidda wano ku simu ne bidda ku screen ne byogera ne balina ebibuuzo bye bateebuuza ani abaloga Bagalatiya mmwe abatategeera abatayina abatakozesa bwongo bwammwe Bobi Wine yafuga Uganda ku bisiyaga ebiriwo magezi matono byonna mbyogedde neni n'obusobozi obubyogera mu luzungu abazungu bano bababuuke you claim protection in the name of homosexuality, lesbian and gayism. Nzija party tweja kuba ya luzungu. Mwera bakanzireyo ndiye nejiri yange ndi maleo nekachayi kange kawozedda. Eno video bagiyita okuzaalibwa kumu okufa kumu. Nze bwenfa nfunamu era bwensigalawo nga ndi mulamu era nfunamu. Ate okukkiriza kwange nzikiriza mu Katonda eyantonda. Katonda bw'aba yagamba chuma kya Yesu olifa bukadde era bwenja okufa. Katonda bw'agamba nti nja kufiira mu Amerika, China oba Korea gyenja okufiira. Katonda bw'agamba nti chuma kya Yesu ojja kufa accident gyenja okufa. Katonda bw'agamba nti chuma kya Yesu bali kuwabutwa n'ofa bwenja okufa. Katonda bw'agamba nti chuma kya Yesu ojja kulwala high blood pressure ku myaka 75 ofe era kyenja okufa.
Katonda bwaga nti chuma kya Yesu olibo otambula wali eri omusajja kuba essasi era kyenje okufa. Kali mu abatisa tujja kutta, tujja kuwa obutwa. That is nonsense, stupid. Do it. Anazi kumba. You need to tell me tujja kutta, tujja kuwa obutwa. That's nonsense. Do your business. Do your business. Boza same make the same. Genda ku YouTube abe kawesi omugenzi kawesi yennyini nga ntaasa mbasirikale be. Nzenga mabulya point blank. Your gun has bullets. Shoot me. Niti basobolanga kubanga sise zange entuko zange. Nakukwata mawuli. Bakukuba emiko tuya kamera. Tuya kya kulwanyisa. Sife tubakuba amayinja. Niti bagala bantu bali bakuba emiko ti abasirikale bakola ekikobero. Mwana mawuli mufe wano. Ne bakisabula kiboko. Nzenga mumbeera. Bemama nyikola kituufu. Oya japisi. I can shoot you nagamba stupid. Shoot. Shoot me. Niti basobola kubanga siye yali entuko yange yokufa. Bino binakwata sime okubaga nti tewali basirikale abajjuddawo. Ozabaita baswa kumpera butwa mu kkomera. Yele bakwata batwala kitagene military court mwana anakizaza military. Ozabaita banda bakumpa butwa. Nana kwa tisa kutapiga kwa kitiro. Don't tell me your papi, your nonsense. I believe in the God Almighty. Eyantonda. Yamanyi destiny yange. Yamanyi kasipamu namba make out of million spams. Ezakitange yamanyi amajima wange yayo kutuka kulyange chima cha Yesu. Katonda yakozesa obuyinza bwe mugatonda. Nagamba eji 18 ya Nantongo Proscovia ojja kwegattana kasipamu 1528 neji lyagundi ya Nantongo mukolo omuntu bayita Uganda ndege chuma cha Yesu. Sasa wambia ndikukitiza muveko tukole ekintu ekituufu. Goloza okutuuka lusimeka. Katonda yamanyi lwendifa. Nakatenda kupolisi wali rondo. Nakateka baba bana abambulira iyo stories okunzita ezokufa era polisi banonyerezako kubanga siye kintu nakimbako abantu abana bibasooka singa kale cyane bambika wano otawa abatolondo bayo naje bandi ne wano mu Canada sigamba wabweru wa Canada ne wano mu Canada eri abantu abana sijja bogera wano nebe manyi buli alyangamye ko tigosana kufu sana kwabutwa amanyaga mujega ku polisi report yali kola jeri abantu abana bengabe kigambo kisajja gosana kufa. I will not take that for granted. Immediately, njagala ku polisi ne kubenunga necho musajja babayita ABCD ali ku address bweti anganye ntinze nsana kufa. Era polisi nabagamba anything kubula mu bwange. Those names. Muri basi nnyo. Batana kufa ino muya. Wali bateka mu mati. Bateka obulamu bwa muri bateka you become ukigamba ojja kwa mumbi ezitabadde zizomuntu omulango ekichamu ne basoke kwata abantu abana. Abantu abana. Soze tebantisa. Bone kisoke kireto kisoke kiro. Bone mundu yunge erimu amasasi totana kunga cha Yesu kujja kukwa amasasi. Buje mundu yeri nkuba amasasi mulogende. Owewere. But the moment you open your mandibles, your mouth, no ngamba gukisajja gusana kufa. Osana kuba butwa. Oboko se biggest mistake you are threatening my life. Bona bazungu basaka na kintu ekyo. Ontisiza. Ongambye sana kufa nedukira ku polisi. Nimbaga mukyala kulina kundi alikuwa address kubakaliza abantu bonna bantisiza okufa. Nsoka kufuna address zaabwe ne baya mukikola. Baba ntwe address zaabwe. Nsoka kufuna address kuoli. Nenga James Sebuke ali ku 143 North Yoko Road angambye nti nsana kufa olwokuba siwagira mu 7. Nakola report yange nga nsirika. Bwego gemba so nebibyo. Muganda ngeri wa Canada sibye bye Uganda bimalaga manyira abantu. Nze kyobala mwegendereza nnyo. It's criminal kutisa omuntu wa Canada. Nobwa bitima Yesu mwetaga kutta. Musana kufa. Everybody call South Africa, Uganda, Kenya, Uganda. No, this is the one. The moment you threaten my life, or you threaten a member of my family, mutevunga ngenda ku police akola reporter. Ana n'ekirungi. Gavumenti yakole ndina kubaka ground. I'm an activist, I'm a former journalist, I'm a victim of war, a victim of court-martial. That's why I'm going to me. But this is my life. In background. Genda ku YouTube googlinga WW Ntege Williams oba chuma cha Yesu Buganda atege gona manya goteka mu jakuleta stories about me. Kati bwe nzijwa ne Canada. Ongambe nti gwe Ntege wetaga kufa. Nze nemekuwayo. Kyako kugamba please about me. Ngabanga googlinga ngamba omuntu kwa address X ananye nisa. Zana kuwabutwa. Baka wesikire. Time will tell. Sheikh Muhammad ugamba ote. So mbeaza Uganda bangi nawe video eno gyongereyo sharing buli musiyazi yenna omutufu nakali mutufu. Bwe twalinga eyo gye twali eyo nga waliwo abeeyita ba straight nga waliwo abeeyita abadda kati ba straight be batali abisiyaga naye nga banoonyeza amannya
mu mpapula z'ebisiyaga beba straight kakati nebeera yabaddala neno njaga okusisa information eyo yonna zino government zigirina niwe batunulira butunuzi bwe bati niwe batunulira nga mulimba. Sometimes they like smart liars. Banyo kuya bistore bya mune bara bono buyafumbye ekistore. Nekole ebintu ebiri practical ebiriyo ozewa ne Canada oze mu America oze Bungereza wetabye mu kwekalakaso ogoba mu 7. Ekyo litajja kibuusa tajja kubamu na doubt nti obulamu bwo buli mu danger. Nebine bisitole bye mpange empapula nogena ni musiyazi Uganda bango bayo ebo bisitole tebine a practical. Wenayogera sijja kumala Ssaabasajja Kabaka Katonda amuwangaza amuwa obukuumi ayongera omukuuma ennaku z'omwezi 11 May fena tugenda kubeera ku Warden 800 tugenda gaba omusaayi mujje tugaba omusaayi bwe tunaavaawo omulangira Kiweewa Jjunju Crispin agenda kulaunchinga Kabaka Foundation Canada chapter wano mu Toronto. So tubakubiriza abaganda mwenna n'abatali baganda kubanga abaganda tetusosola kalicha yaffe tetusosola tulina abanyanko tulina abanyarwanda tulina abalugwa tulina abasoga tulina abagisu bonna bantu Ssaabasajja Kasoba ng'oyogera Oluganda ate ng'okulidde mu Buganda ozaliddwa mu Buganda okoledde mu Buganda ogagalidde mu Buganda Bulaaya ojjiddeyo ng'osinziira mu Buganda kuba mwenna muyita Ntebe kati Buganda ekuyinako stake fenna abantu Ssaabasajja tugende ku Taj Conference Hall wali ku Steeles Avenue ng'omulangira Jjunju agulawo Kabaka Foundation Canada chapter $75 zokka ekyeggulo. Have a dinner with the Prince of Buganda omulangira Crispin Jjunju nkubire simu ayagala tiketi njaji kutuusaako oba okubire Mark Lubuulwa oba omukyala gwe bayita Noeline Sebulime bayina ticket beba organizers ojja kuba bulungi. Abaganda mwenna bwenti wemba kubiriza kijja kunnuma nnyo kijja kuba kya buswavu omusajja omugundivu omuganda okugenda mu biduula ebinaabawo olunaku olwo ebyokwepiica ebyokuba mansulire ebyokola biki situbagaana n'abalinako boat cruise situbagaana ebyo birungi naye olunaku olwo fenna ng'Abaganda abalina obuvunaanyizibwa abaagala Buganda yaffe abaagala Kabaka katulabikeko mu bitiibwa ku mukolo gwa Buganda ng'ogwo ne Ssaabasajja alabe kwa video zino zigenda kuba zikwatibwa BBS egenda kuba eziraga ne TV ezimu e Uganda. The launch of Kabaka Foundation Canada chapter kiri ku record mu nsi yonna. Kabaka Mutebi Muwenda Ronald owokubiri yasinza okumobilizinga abantu okugaba omusaayi oba mu bya health mu nsi yonna genda ku record okinoonyerezeeko. So Kabaka bw'aba asussizza ne Buganda n'aga nti n'Abaganda abali e Germany n'Abaganda abali mu America n'Abaganda abali e Canada mugabo omusaayi gwekyo wali okirabyewa kiri ku record nze naye nabisanze wano ku international whatever babiyita batya balina engeri gye babiyitamu. The king of Buganda, he's the best mobilizer ku byobulamu. So Sandi agadde gwali yampuliriza ng'oli wano Toronto oli wano Ottawa oli BC okusuba omukolo ogwo weetekemu ssente ojja obeerewo mu mukolo ku kitiibwa $75 muleme kubeera baganiriza nnyo muleme ate kwekubanjawulo olabiriza $75 osobola zikwata n'oziwa omukazi mu kwepiica oba musajja oba biki n'ozitwalira omusamize n'azirya buli n'oziryamu ekyeggulo kimu bibiri naye ate okubeera ku mukolo ng'ogwo the grand opening of Kabaka Foundation chapter Canada chapter. So nkubire simu bw'oba oyagala tiketi nzirina. Kubira Mark Lubuulwa akwe tiketi. Kubira omukyala gwe bayita Noeline akwe tiketi. Abasabira ku Dominion omwami gwe bayita Bazze Eddie akulira ba Ashers ayina tiketi akuguze tiketi. Oba oyina Gomez Kwaro oba oyina kanzu oba onajja mu t-shirt yo mushanana abanyanko emwambala mishanana buy go with your attire
oba oyina byakyoli byoba oyambala. Let's all meet at that dinner. Mariam Ndagire omukyala yewadde ekitiibwa from the word gonzo, omukyala oyo mu respecting alinga Joanita Kawalya. Those are my heroes. Yagenda okutugulirawo amazina. N'olwebigambo ebyo byonna byonna mbagala nnyo abampuliriza, abanteekerateekera ebibi mutandike oba mugende mu maaso, n'abanneegasseeko n'abasazeewo okunkyawa olw'ebyenjogedde, nammwe eddembe lyammwe, n'abanjagadde olw'ebyenjogedde, mwenna ddembe lyammwe. Tewaliiwo gwendiisa, tewaliiwo gwenfuga, tewaliiwo gwentegerera, tewaliiwo yandeta Canada, ate tewaliiwo gwe naleta Canada, tewaliiwo gwe nasasuyira tiketi. Bw'oba toyagala kujja mu byakwekalakasa byaffe beerayo, bizibu byo. Tewaliiwo gwendiisa mmere wano. I only feed my family. Awo beninako direct buyinza. Nze nakwata omwana wange nga wa myezi egi, nengenda ku poliisi ne neekalakasa naye. Ebifaananyi weebiri Kamunye yabikuba. Nze waliwo kye sikoze. Kubanga oyo muvunaanyizibwako wange. Omwana wange nenga tetuse kubonga kino. Kubanga wange nze muvunaanyizibwako wange direct bwoya. Negwe sinaako muvunaanyizibwa. Don't tamper me, I'm not tamper you. Dembe yonze ndiwo kuleeta information, consuming, digesting, ojikolenga bwegamba, watayagadde bizibu byo. Oba oyagadde bigoberere. Ate togenda kungana kwogera kindi mu mutima, ate kyenindako bukakafu. Oba onyiga ng'onyiga, wonkyaba, kubanga teyandiisa. Nzekera ku makya nekola uba yange wano, nenemu ya sente ezindise ezindabirira. Sisabiriza. Nale mbaleka emitwalo 10 $10 mu nkolemo eginsasule ku nnyumba. Neziganda nalibadde nzija. Njagala nnyo okwekolera sente akanga kuba omuntu oyo. Nga tekali ku baya ddolufunyiro. Nabali nnyo bali ddala abaye dozi sikali Uganda ntege ekyuma kya Yesu. People power, our power. Kunga ibala kunga Canada kunga Australia kunga UK kunga USA kunga China kunga wonna. Twegate abebisagabi banafuzi mwena bwimazi tuteeke okwekalakasa nga tukeminga bannafa bali komera n'obuyinza. Museveni we yatunyagako Ssaabasajja Kabaka Wangala.